lunaku lwa bbalaza, lunaku lwa mukutulanjegere, saawa zibeera emu ey'akawungeezi okutuukira ddala ku saawa 9 ku makya. Awo nno nga tuli mu kusaba okw'amaanyi, so nga te ku saawa 6 tubeera ne lunch hour paka saawa zibeera 8. Saawa eno ey'okubiri tuba tutunuulira nsonga ku nsonga. Tugenda kutunuulira ensonga y'akalulu akakubiddwa, ebyabaddemu n'ebitonotono ebyatambudde, so nga ate tutunule n'obuwanguzi obwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni naki ekiddako. Ndi ne muganda wange Beka Kyambadde Njuki, tugenda kutambula wamu, so nga ate tujja kwegattibwako omwogezi w'ekibiina ekya National Peasants Party omukulu Thomas Bagonza, era naye tumusuubira okubeera nga atwegattako essaawa yonna. Ssebo omukulu Beka tukwaniriza. Kawange mukulu Hazi neza nyo neyanzega okubanga nange nze omu ku abo bwadde omukisa kujja kuza kuba na Uganda okubakulisaayo mu kalulu ate n'okwagamba bannange n'akalulu akaddako nakadukala lwakuna n'olwaliro waliyo wakaze mpi mukulike eyo bannange mukama Katonda naye badde bayisa bulungi mwenna mwenna bannange abaddeko n'obuzibu so mukama basaasire okwebaza Ssaalongo Bishop okubanga aweereza eggwanga ng'avaana waffe mu centro wano n'alabula amawanga gonna mukulike bannaye mu kulonda mubale kulonda mbasaba bannange tudde ku mirimu kati tunonye ekigeba magadiba kubanga essaawa zino kati politics agenda mu maaso naye enkyala njodde ayagala ez'ennyumba yazagaza ennyumba school fees zituuse bagambye nga 10 tuddayo ku ssomero okyokuya munange kitaagisibwa so kati tudde ku bintu ebitugasa ebituleetako nga ffe abantu politics ebiseera ebisinga batusuubiza bingi nnyo naye engeri gyagenda bikolamu gwosooka otekayo omukono gwo nga gwe omuntu webeerera mu ngeri eyo then n'ofuna omukisa omala okuyambako mukama wange. Okay. Kale katale akalulu nga bwe katambudde wabadde mobilizer mu kalulu konna kyemanyi n'obwa observation wabukoledde ddala kuba toyinza buta kwesuulirayo gwa naggamba kulaba butya byozza okuŋŋaanya n'ebyokubiriza engeri gye batambuddemu era ndowooza tugenda kubeera nga tuyitira awo mpolampola tusobole okubeera nga twongera okumanya butya akalulu kano bwe katambudde. Kabaddemu bingi akalulu kano era tugenda kutunuulira obuwanguzi obwa President Museveni ne NRM, twongere okutunuulira enkola ey'abannaffe abali ku ludda oluvuganya kiki ekyabaleetedde okubanga era bongedde okusereba ate ku luno ne baserebera ddala kumpi percentage luli baali mu 41 point something bonna ku luno wobagattagatta tebaatuuse na mwana. Awo nno we twagala okubeera nga tutunuulira mpola mpola. Omukulu Bagonza ndowooza kasooka atubuulizeeko ddala omwogezi wa National Peasants Party ekibiina kino era ng'eyakikwatira flag ye yali Kasibante Robert. Muyogeyoge temwasibye kira. Neyanza nnyo muganda Hazi njagala okutwala omukisa guno okulamusa ku bannayuganda wenna gye muli temwasuze mutya Mukama Katonda yebale bukeesa bulungi sebe era akkiriza mu bufu bwe bumunsasira abo bafunye okusomozebwa okw'enjawulo naddala mu kiseera kino kye tubaddemu ekyomuggalo gw'emikutu gye mugatta abantu ekyomuggalo gwe twabaddemu olw'akalulu kyayongedde okwongera okulaga nti eggwanga lino likyalina emyaka emirala mingi okulabika nti lisoosowaza demokrasiya ow'ekimemmette. Nze Bagonza Thomas omwogezi wa National Peasants Party era nga nimusanyusa okuba nga ndi wano enkya ya leero ssebo mukama wange tetulina kye twayozeyoze era tukyali miranga era na buli kati tukyebuuza ebibuuzo bingi era nga ansa tugenda ziwa bannayuganda mu maaso awo. Okay. Beka Kyambadde Njuki. Yes ssebo. Akalulu nga bwe wakalabye. Ekyoka emyaka egyawe 2021 fenga ba NRM party waliwo omusoni wingi yagenda mu maaso era twafuna okusomoza kwali kw'amaanyi nnyo kubanga enteeka twafuna budde kuteeka bulungi nnyo mu bisendu by'enjawulo. Kiki kyali ky'amaanyi nnyo mu kalulu kano kyazzeeyo okulaga nti demokrasi mu nsi yonna buli pati ebanga efunye okweteekateeka okulungi zivaayo muzaala kimukubwa Hazi. Ku Hazi bw'otunuulira
nti ku luno opposition ngigiteekateekamu balinga mu muvuyo gya kulwanira kaadi nojwa hazi leero nkya nojwa beeka lwino gamba anasobola okusinga amanya awo gwetwatuwa nogendako numasaka ejo aba bakande tebajja babiri omulundi gumu bonna omwagamba sigiwaayo ngisigaza nolaba ngeri ntize maaso n'abantu okuba nti atena qualifications nga bavaamu after verified yape musango gonna tino bannange zibanzigyemu kubanga bangulidde bugulirizi kiwadde performance ekibiina kya NRM n'enkizo nga yamaanyi nga yaggulu nga disorganization yavudde muki mubo bennyininyini kati eri abavaamu nanyiiga nebagamba zange nkoze pate yange eri nagamba batandika okukendeera noki performance kubanga luli eri bali kitole kati anze gutompadde nakola pate yange oyo naavaako oyo nagamba nti nze nyimye kaadi ate sinziwe okuyita mugwe kangende ku position ku NRM era NRM yafunye nnyo coalition vote yadde amanyi nnyo bwotune performance ya NRM mu Kampala ne mu Buganda oladala nti ba MP twafunye katwadde video kwa bade atano mbabiri mu Buganda and still numbers I think there's some other collection of those numbers chikulaga nti abantu bagenze over time they say right we've tested here we shall keep this then gabati munanga kangende wagundi bwenti so kitaga nti banga ma demokrasia fe Kampala Central aba fe secretariat yetwitaga abanange tugiye tuyuza mukaya kalukaledi titwafuna muna manyi gonna so tukaze tutya nti kati kuno tutegekane nga fa na fena bana NRM kwa Kampala Central our ambition is to take over the seat for MP Kampala Central nituddayo ku board nitukiza mama afe ajati Mr. Kabanda akole kyatu kulembere mutukulembere okwo nda strategy kan today no as mobilization is very not in Kampala Central nyinyo no musenyi wanene musenyi tu ne sec member nanga wavudde nga to building our capacity our voters to the grassroots so to the able kubanga tuba and manning all polling sessions chikulu nyecho ndiogendo kala nti haziyanzibye nga tulina agent tuna DR form chicho kyade uwo fenduke batnend nti abana mwenna mugende mulonde mwewale okubanga mudde mukwana tutuyambe tutugenda kufa ngafa abantu fenna kala kufiira mwana wa munno ne omuntu nakusaba nabanne nabajja era akayi naga abagenzi Masaka bagenze kubanja kalulu guno wayo mwana nenga goliwake uwo mtano yali Bulaya nabali bali Bulaya abana balala naye guno wayo mwana wa munno ye yabagenda okubanga omuteka mivuyo kitoyamba so fe performance yade outstanding twafunye mu buzibu bwanu tujishya kwa ku 90% obeso ngati mukama waffe emyaka gino gisembiye 5 ulo performance je baddeko kere malwaliro ya udemzoba mu campaign ze ala disinga nga mukaaga basibidde ku beach Ruzira nsonga yaki service delivery yakitutuka nga budget zita oshegera police government SACCOs PDM myoga nje dinga bajibanja bo benyini bagaba so send budget za furuma mwasoboze kubanga bikarabaraba mmemuvudimira kumsokwachi okwemu mu government so to performance eno tebadde by accident kakadi yakunga ntino mukama wange nobati mawa yangu de guru ngakam government ya president Museveni na yakali yabekabe nedda abantu baga service biwo abantu akoye ebigambo baga wakati bananga manyi kati mugere makaronye mukabanje nedda kati nko example for mu Kampala Central njega lombulire yebifo nga mukaaga opposition general secretary wa NUP jagenda nganonya akalulu just mukaaga zaliko nganonya akalulu tewali so abantu nakuzino kati baizo kwebera munti sibya gundi simanyi haja alagidde mwegundi akalulu tebikyaliwo abantu bagala omuntu abefananyirizaako omuntu abeerawo waffe bwadnabo tunedwalya Honorable Mr. Kabanda betwita baba baita abayaye nzibaganda bange twa nabo bonne eno buli afune kizibu agenda kudwalira awo
Ndabumisa Kabanda abadde ne foundation ezitambula foundation nga si ya government ye nga ye nagamba bannange upskilling abaana nagamba bannange katugabe ku nkoko nti osobola kuzimba kubengulwa musenyi wano ozimba kalina ekiba kyembaawo n'okumiramuko awo n'ofuna sobola ki ekyogera magala eddiba kikiwadde omukisa lwaki nti ate abantu abo bennyininyini bavule ne bagamba naffe katuddize okwebaza gwa mwoyo era naffe katwebaze katubawa akalulu so performance yakibadde y'amaanyi mu ngeri eyo sebo kale muganda wange Thomas Bagonza bintu nga bwe wabirabye akalulu kano ekituufu kiri nti bw'otunuulira eggwanga lyonna liri mu kiyongobero era akalulu kalakinze transparency ekyo kyeyoleka bweyolesi kalakinze transparency bw'otunuulira wins NRM zeyatutte ezimu kati ngez'abaka parliament yayogeddeko ey'omukyalo oyo minisita nti naye bw'ogisubjectinga to audit teyavuddeyo bulungi era teyavuddeyo mu bwerufu bw'otunuulira okkiriza nti Lubongo yateyanoonya akalulu wins ngez'Ekawempe South nazo zalakinze transparency era bw'ozisubjectinga to audit n'ojja results entuufu nazo ziri questionable otunuulira results z'akalulu akanene nti ku miliyoni 21 lwaki emiliyoni 11 tezalonze eyo nayo tactic ya intimidation ya regime okulabika nti embeera gye baateekawo mu bibuga n'ebweru w'ebibuga oba mu byalo kyatiisiza abantu bangi era wadde ogenda ku polling station ng'abantu ku bantu 100 abali ku polling station ng'abantu 100 be balonze ng'eyawangudde alinga mwana obusigaddewo ne bavugawo ne buba invalid so ffe kitugenda okukola ngaffe aba opposition I think tulina okutunula ennyo ku cause ennene ebbanga ddene kati bw'otunulira abaka parliament abawangudde ebifo terina goyinza kuyita wannajja n'ayogera ensonga yonna nti tulina okuva ku bu smaller goals bw'okufuna abaka parliament tufokasinge ku kinene kubanga buli lwe mukwata obuyinza ng'eggwanga bingi bannayuganda basobola bifunamu nti abaka parliament abasinga tageti zaabwe zabadde kubalangira na kuva ku tale center kudda waabwe kujjako masimu ate ng'ekyo si kyekikulu waliwo ekinene nti tukyebuuze miliyoni 7 yazigjeewa kubanga tulina bu videos obuli mu kuvaayo essaawa eno nga abalondesa bennyini batiikinga akakonge ku kakonge kubanga otunya ballot eyo buli yalonze obwetegereze yabadde asembayo ye candidate wa muganda wange ono Beeka nti obwedda babikula batiikinga wasembera ddala nga kyeraga buki bweraze oba ne technology ajja tuwuddisa nedda si AI omanyi ne AI bali mu jjigo mu America omanyi Mwami Hazi AI gye yasibuka mu America gye basinza ogiwaabira ennyo yaleetedde abalema baabwe okuddamu omenyeka ennyo Mwami Hazi waliwo video gyolaba nga si AI so ebyo n'ebirala bingi bijja kuvaayo naye kye tusaba I think NRM eno okureflectinga ku biseera bya Uganda eby'omu maaso ne Mwami Museveni lwaki mu opposition si mwe mu reflectinga lwaki tulina reflectinga ku biseera bya Uganda eby'omu maaso ne mugamba ye NRM be bali kutta obuyinza babunyweza era be bakola ebisinga Mwami Hazi bw'otunuulira abantu abafiiridde mu Jagalalo obwo babaddewo nga deployment erimu nga ne weesanga abavubuka 5-6 bakuŋŋanje bamiggo tulina bye twabadde mupiira gwa Man City ndi musajja wa Man U ku weekend batusanze tulaba mupiira olwajaganyiza Mbooko yeyalamudde ninga tuli mukulaba mupiira era omupiira ogwo gwakoze ekisobyo ky'amaanyi nnyo okubeera mu tayimu eyo kuba gwakubiza abantu bangi Booko yaweebale nnyo naye nga lwaki babakuba Embooko batya buli muntu agazalinze tebamanya ali ku motive ki bo balowooza wakanya buwanguzi bwabwe kati omuntu awangudde mu bwerufu ndoze kituufu ekirala twetaaga okwegattira wamu nga bannayuganda nga tuliidingibwa abantu abatuufu ddala abaagala enkyukakyuka kubanga nkulaze ekyokulabirako nti babaka parliament bangi ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakuyingira parliament ng'era bye baakola mu 2021 bwe bazzeemu tikatuwagire candidate ono ffe tuwangule obubaka parliament ebisigadde bannayuganda bye bamanyi so eyo trend twagala tugichallenging naye nga bwe bikyali awo Mwami Hazi kuba tactic ye NRM ya intimidation mulimu n'aba inciting violence abakyababaka omubaka yamaze okulayira bulungi n'ayogera ffe bakasaguzi ne tumugoberera
emoroka nesibira nawe kenyini ogambe bajjeko n'amasimu yamaze okugamba abaana sijja kujaganya ngenda kubanja bululu bwange neŋŋamba kamugoberere ndabe gyakoma nabyo olaba mu kikomera kye bwane gate ne baggalawo neŋŋamba ono avugamba abaana lukuba bwe yawangudde bo nga tebagadi babbye kabbe njagala tube realistic program erabibwa waliwo obululu watunulidde naawe ngewa Geoffrey Lutaya nga ddala DR forms zefe bazitunuddeko yewangudde akalulu waliwo ebifo byewatunuliddemu ngewaffe Kawempe Masenge nga bikyali questionable paka nakati waliwo kati mu Kawempe North nti nalukole kyamuyambi nti yabadde n'overwhelming win nga bene margin ya mitwalo kumpi 2.5 nga mazima ne bakwenda endala bbiri ng'otikira twayinza kuvataaninga result nga yafunye kanahana ekirala Mwami Hazi nze nga mbadde nkugamba tuddeyo ku kibuzo ekinene you should reflect on a bigger Uganda. If Mwami Museveni is transparent and genuinely winning elections akkirize kati ebintu ebimu bikyuke kubanga yabisibye ulira Mwami Hazi nindako katono bagonza muganda wange Mpuuga yayogera n'agamba we need reforms. Besigye ne kenyini n'agamba we need some reforms. You didn't welcome the ideas. Ani abata welcoming idea. If mama welcoming mwamujayo issue endala yino tubakimga nti yabisibye tukkirize Chairperson Electoral Commission kyeraga lwatu nti okusalawo kwe yabadde asalawo nga kusalirawo mu kutya kubanga ffe nakatukyataalinga district ku district yatulina results ezaffe ezitali nti zaagala ku incitinga kubanga twaparticipate nze mukalu twabaddemu ng'abawejjere so kyenjagala okugamba nti akkirize waba awangula genuinely appointing authority agijjeko kubanga ababaka aba parliament abasinga obungi abalina agijjeko ekirala Mwami Hazi constitution gyagala okujjawo gye bwomenya mukama wange twogera ebintu ebitegerekere bakiyungize mu parliament kubanga semateeka bamwamenyi ng'onakimanyi bulungi kyeŋŋamba majority yabayina era kasita abagaa nti ekyo sikyagala naye tunakitebuli nga tekijjayita ekirala amagye waliwo regions ezimu nga Kayunga nga Eruweru nga n'abantu bafudde amagye gabadde directly involved bajja ne bakuba amasasi mu bbanga ba polling agents bonna ne ba polling officials bonna ne ba constable kuba babadde nabbatu ne tebabadde na mundu emisinde ne beesogga ebibira oli najjawo bino byenkugamba have video evidence Kayunga ne bakuba amasasi mu bbanga ng'olwakuba amasasi yani candidate we naali mu flag bearer mala kuba amasasi mu bbanga n'akwata ku bwa president obutabo nga buna n'akwata ne ku bwa direct ku yeesimbye n'agenda n'abutikinga kyere ne box mwagenda obussa n'amala n'abukomyawo kati ffe obwedda we tutuukawo abalala abawagira bakandidate abalala kubanga akalukeyo nakamonitorinze closely ng'ate nabo badduka emisinde balowooza ffe ttiimu eri ng'era balekawo ebikozesebwa namwe nga mugera mulonda njagala okulaga ekintu kino Mwami Hazi finally ne bawangulirayo zezimu ku irregularities ezabadde mu kulonda kuno so tugamba nti emmundu n'amagye birina okuva mu kulonda bannayuganda bangi beetamiddwa okulonda lwa nsonga nti batiisibwatiisibwa kyakye balonze si kyekivaayo in return weba declare Kayunga is red Mukono is red nange simanyi Masaka is red Jinja is red yonna kati simanyi abo Mwami Owen ebifo ebyo babitagetinze nnyo nti omuntu yali wangudde n'emitwalo 4 direct MP yamaliza nga wangudde n'obululu 8 ate nga gyogaye boxi obululu 8 Beka kamala okwogera akimanyi Mwami Beka nti ebyo byabaddewo so ffe kyetugamba for a free and fair election Beka naye ayogera akyogera lunya akimanyi ebintu ebimu bibadde mu campaign ebabadde ku polling day n'ebiriwo after kati ekibuga benjoga business tezinaddamu niyo olowooza lwaki Beka sebo Beka business tezinaddamu kanso katandikira neza nyo sebo ekisooka honorable gwa nnyo okulambika ensonga zeezo naye njagala ekintu kibe kimu nyatube objective bannayuganda ffenna nti bw'olaba performance baddewo leero
NRM yekulembedde ba independent ne baddako NUP neddako n'abalala kikulaga kitegeeza ki nti because of this organization mu opposition muganda wange with respect kyavuddeko nti abantu exposed ofuna kadi zammwe abalina amaanyi mwamanyi babanafuya ate nga bali ku ground unawadde nga tulina independent nkwaga nakaffe neeno ndi akaffe Shamimu ne Amina Rukanga bibakayiye akaffe gunakomawo Shamimu Malindi nakomawo senga na bombi begata bombi amanyi gaabwe wati na batusanga so buli party wadde nga ina this organization in arranging their candidates bafunye obuzibu obwo kati bonga akonde example naganti ambaduse banakuma watu bagenda okujja banadduka kitegeeza ate naye gyagamba nena nupi yawanguddeyo opposition yawanguddeyo kikoga nti transparency cannot be perfect at all times wanga ne mu America olaba luli Clinton yawagundi luli Clinton yawangula akalulu Trump ne bamuwa kuno Kamala Harris yawangudde akalulu ne bawani so democracy ngijitumulamu ngaffe abantu tusoke nti banange do we have the best candidates before President Museveni akoleki banga parliament yegira boba example utamaguzi yagedde bigambo bingi yagedde simanyi genocide yageze natule wina abagundi utamaguzi genocide akabera kapeke how long nga bina kada wangula gozo wangula nti tuta board ngane hazard wangula buli naku ye akikola atya because of that definitely sanamu embo nedda sebo pata ku ground wansi and kwa projects eziyamba abantu ezimba abantu nakasomwa wadi one of the key nakaseke and so kula kwa na nationalization abantu abona bajjawa accommodation afuna emirimu akola buli gundi bani ko kumanti banange sawe tuse nafe to appreciating kama wange so without ufinya victory ngeri new abantu esabubi newe munye eri abantu badipini bawangulawo kati soke tuwumulemuko tugenda kubeera nga tukomawo twongera kubaganya birowoozo kulaba butya ebintu bwe byandibadde bitambula era bwe birina okutambula mu biseera ebiddako kuba naawe oli mu kutulaba weebale kutulaba so nga ate ne Kim Charlton Powers oli awo mu saaluuni otulengerera ddala bulungi nkubuuzaako Haji Kitunzi chairman mutungo oyo yalemerako newe biba red bitya ye Eva abeera chairman mu yero ye mutungo eyo nenda akolera abantu bamwagala Kitunzi bamwagala mutungo naye abafugidde ddala bbanga lyonna era bo bagamba abakulembedde bafuza abakulembedde amulonzi nakulembeda katumubuuzeeko saako ne mugana wange Kasimu n'abalala bonna abanjuki family tubabuulizaako ddala Beka sebo kiki ekyasudde abanene ku saidi zonna wali abagudde lwakuba ku luna abagudde ku NRM tebawaawaza nnyo okujja kwa Musono Obuwa oyo nno awaawaza mukama wange kubanga kifuabalala tebawaawaza nnyo ngamba David Bahati Musono Obuwa Bahati bamugamba n'alemezaamu emputtu kati kankubulyeko n'abanene eno yonna ngamba muganda wange mu opposition tevula muganda wange mugambye nti twaga tukkirize nti buli muntu akoze mu kalulu kano emyaka 5 yonna abyakoze ayaba ekyabeerawo luli eri mu 2 mu gumu abantu batanga okutegeka ne badda ku ground buli muntu yagamba nti anze ndi w'amaanyi sajja kukolerako tafunye mukisa abantu kuddamu kwaki kumwa mukisa guno si weyo kaka kubanga tutunuli yanze wange Amisona Abuwa yanumye sijja kulimba kubanga chief whip wa foyo na yera kitegeera nti tubadde ku ground kubanga ate abei neighbor weye yakawuse buva okitegeera mukama wange nti mudeno nogenda afe erimu mu west nti Honorable Bahati bamugamba primaries munange omanyi okende amaanyi kiriza kakati nulaba nti bwatawulira era twetera obuzibu nnyo kubanga kati spreading obululu bwaffe ate bwokyandika ate bwekyaziza ate mu nuupu ngoko ekikola abaana baayo nabeera nti ate bwebataddewo ng'oteekawo ono gomye fulaga najja independent nemubigiraawo kati fe NRM ate twakoze ki twakoze layini emu nti wayi tukizira hazi agenda okukwata fulaga tugende hazi tetufuna performance yawo abanene bagudde kubanga abamu babadde mu parliament emyaka mingi nnyo no parliament mulimu gwabwe era waabwe
nebira baba wa amaanyi so kitala kati naffe buli omunene weyagudde tuza mu self reflection okwikola endabira muntu bane how can we do better next time abantu bamu kibaga nti eyambageko boba ngadde okwanga nze natonde nnyo mukulu Jonathan Goodluck yabadde chief observer ngaatulagamba nti bw'otunuulira performance zibaddewo okuva emabega luli erinnya wano tutambudde observation eraga nti definitely teri kalulu kali baddewo mu nsi yonna waba mu America bosima babaga paka munda mu senate bajingira mu Capitol building nayo bajingiramu yonna nti wajja kwera obulumira tebusobola kuggwawo both opposition ne government bekyali mu buyinza ebiseera ebyo naye ensonga enkulu eriwo nti bwe mba nga nkoleredde abantu nze gamba example nkwadde example naffe mu Kampala Central nti mpayifo bitaano wa David Lubongo yawe yagenda ng'akuba campaign newebadde tudo abaana be baŋŋamba alinda amasannyalaze ga Kyagulanyi anti kati ga amasannyalaze gajjamu mala gokka ne bwanajja omulundi gumu kale sebo kati ffe ntubera wansi tukanoonya kunju tukanoonya mu waffe nawuliranga campaign ya honorable Ibrahim Luzi nga tugamba mwaka lulu ffe tuba tweyambye yetagenda kujja naffe kati batumanyi nange bwenfaanagana wansi nkuwa nti akalulu kange ebigambo ng'ebyo biyinza ebiseera ebimu okukosa eyeesimbyewo katugeze mukulu ono ow'ekira nnyo yagamba nti siri ku level ya kuziika nakumpita kuziika temumanja na manifesto yammwe nze sirina manifesto bisobola n'ebyokuŋŋanda semujunganda definitely angabuliyeko buli si munnayuganda nti buli amanyi nti member parliament wano wakoma si buli muntu amanyi ekyokubiri bakulonda nga gwe muntu ebiseera ebisinga twadda tinobali NRM alonda omuntu gwamanyi nti muntu we kati bagina kalire ndi munnange nafunye omwana mulwadde nomugamba gwe musigu wange mugende mu government hospital yokka ne kambiri sinogana okukaba waako obayambako nogamba sijja kugenda kuziika oba olimba president Museveni ageze mu nnyimba emmeka president wa Uganda yenyini oba yagisogera kikola ekyo kikulaga nti olina okuba nekintu ta being humane being humility tekyo kikujjako wakiri beera bamuwadda nku nnyingi jangu ne kaleeke kasasira ayise olaga okulumwa ogezaako kulaga abantu bakavumirira naye abantu bamwongedde obulu kuba yalaga okulumwa kenina abasobodde ofuna babyeko kyobamba paka nakati omukama Katonda asasire honorable Katulu Bwamba nti mu kisanja kimu nga omuntu agatebyebweze biki nagulira abana saako za boda nabalekera ambulance tegera nakaga nti ye nange bannange tuliyeko fera nange mumpaku gundi naye era yalekera abantu basobola kulambulirawo abantu lesenga Katolwama yakyali mulamu lutamaguzi kulwayo tamaguzi bogenda naye kulwayo tamaguzi kyakoledde waabwe nga bebo parliament mwogezi nnyo okwogera ennyo kirungi nnyo okwogera aliranga nange wange bakoze wano eno honorable Alhaji Nsereko naye ayogedde nnyo tunakola nene mu Kampala Central nga nti munange waneeno weyali akozeeko anything ekigata ku muntu wa wansi bw'obanga oyogera nnyo kirungi nnyo naye jjukira nti ani akulonda omulonzi oyo omuwadde appreciation ye okuteekerawo omubiri gwe abeerewo nti agwa wawagira so buli MP nalina kabeera NRM kabeera ng'oganye okukolera abantu ogyova ansa gyakuzizeemu yeeyo Bagonza omugalatiya ku ttaka Mpuuga ku ttaka Muwanga Kivumbi yali akulembeddemu oluko olubatwala naye ku ttaka kiki ekyasudde abanene mu opposition nyanzanye muganda ngehazi Kabanda Aisha zwi ekusokera ddala njagala okusaasira ababaka bafunye ebizibu nga beejenti bwe battiddwa olwa tax ezabakoleddwako amagye ne poliisi kyabadde Butambala owa Muwanga Makage kyabadde Lweru ku baejenti badde Nsekabira n'abalala bafuniddemu obuzibu obutali bumu ng'emukono owa Mulima Mayuni wakati mu kutayiza obululu bali kubbibwa bisago bingi
abamu byebafunye n'abalala amasasi ne gabakwata mu process eyo. Ekya Honorable Muwanga Kivumbi n'abalala ekituufu kiri nti siriwe Butambala naye akalulu ako mbadde nkagoberera closely nga chances Muwanga Kivumbi alina ntono ez'okudda ku 100 yalina nga 4 ez'okukola ki ate najja afuna omukisa omubi nti laali ezo zimu kuzaasooka omukulu y'omu ku baasooka yagendayo nga bukyali n'ataddayo nekikosa nnyo Muwanga kati ate mukyo kyofokasinga kalulu ke nadda ate ku balala ate akampeiningira abalala ate nga ye ali bubi nnyo n'okusinga abalala. Just in unfortunate bit yekyo yabadde nti yafunye obuzibu abantu ne battibwa mu maka ge b'ejenti be ekyo tukivumirira tusaba wabeewo obwenkanya ku side ye kuba abantu abafiiriddwa awo naye nga ye ne Deputy Secretary General omukyalo oyo Kabandi kyabadde kiraga lwatu nti baafulumye dda kubanga omukyalo oli yaliyoko independent Mirembe yegatta n'oyo Elias Mukiibi ne bakola joint team wa campaign ne bakola alliance nga bagambe nga essaawa eno yessaawa ate Mukiibi yamwewerera kuva mabega emyaka nga 3 emabega Mukiibi nga tumutuuzaamu kaawo mu hosting yes then nekirala I think as leaders ne oba opposition ebifo ebyo si byammwe ebifo ebyo si byammwe by'abantu abo abasalawo mubeereyo bw'otuuka ku level n'obanga obaanukuza n'ebibuzo by'otandi baanukuza no becoming arrogant sobola obbakosa era nange nze nsasira mwami Ssemujju kubanga ekigo si kyangu naye alina statement gye yakola ku mukwano gwange ennyo omugenzi Honorable Sseggenya naye ntunuulira omusajja nga sijja mwanukula naye kankireke kitambule nga bwe kikola ki naga nti ye singa yali agaba kaadi era nga ye mulonzi w'omu Campaign North teyali lonzi Sseggenya teyali muwadde kaadi ekisookera ddala teyali muwadde kubeera mbaka parliament naye bw'Uganda munne musiramu munne n'alamugira ku statement ng'eyo bw'asesinga ennaku 10 eza Sseggirinya n'emyaka 15 ejja Honorable kituufu mwogezi mulungi naye twagalako ebikolwa ku ground because eggwanga lye tulimu abantu tukiikirira balina personal challenges nyingi ne socio economic and political challenges so abantu beetaaga omubaka oyo omukulembeze yagenda going extra mile abayambeko omwana muzadde tajja kujjawo newankwadde si buvunaanyizibwabwe ng'owuwa asoma mu international school ye yakuteeka mu kifo ky'omubaka ofune $5,000,000 again nti owaayi neza registration P7 zikoze eki zigaanye olaba gonza ffe nga bakansala tubikola ate olwo gwali ku level y'obubaka parliament so ababaka bonna abaneerimbika mu ebyo mbwe emigaso gyange giri ena temuddamu bawa chance n'ekirala baba bakulonze ng'omugagga w'ekitundu we should learn to be exemplary bwe tuba nga twagala kuleetawo nkyukakyuka ya buyinza mu mirembe badictator mu position nabo baveewo n'emukono nina kyenadde njagala kyapeninge naye Katonda bwatyo yasazewo sinza kiwakanya nga waliwo dictator waawo gwe twagala akole ki akwaseemu ku mulala because we believe has olina talent yo mu leadership wovaayo wetukuwa emyaka 5 oba 10 olina ky'osobola okugatta ku kitundu okusinga okuwa omuntu omu emyaka bye tugamba nti gavumenti babiri ebiri tutandike ki practicing eno mu opposition gavumenti ni waiting ensonga ekirage era nze nasanyuse nnyo n'abamu eyo Remi yagaba basse kikubo bawumule bawumulidde mu mbeera teyadde embeera mbi ey'okunyiganyiga tolinda kutuusa ku eyo extent nensanyukira Balhaji Nsereko Muhammad alaga nti wano wamala sigenda kuddamu waliwo mukwano gwange yatwitingaawo n'agamba Nambooze tukusaba mukwano oleme kufuuka nga bampuuga ku mulundi guno langiririra nawo nti sigenda kudda kubanga naawe oyolekera ekigo tetwandyagadde kulaba DP buloko mulala mwami oyo mwami Hazi nze njagala okutegeeza abalabi baffe nti regardless ebyo nabyo nanga mu ebiri Lutamaguzi tebakomyewo ne bante kubanga ye Lutamaguzi kituufu mwaddemu eryanyi Muwanga Kivumbi naye asoga nti kituufu amasasi gakubiddwa kubanga mu kalulu irregularity ne weeba ntono etya emala okulaga nti akala okutikadde kamazima nawenkanya newankubadde nsobola okuba defeated so ebyo n'ebirala tudda ku buuma buno obwaleetebwa Mwami Museveni yakozesa tactic y'okuba nti obuuma bwatute essaawa 4 they consumed 4 of our voting hours okusalawo either tukozese register oba gundi nabaga nedda tulina okwesoma naye nga n'abagamba babukozese tebamanyi kyabukusa siibulira ddala abalonzi bo ate era obagambe nti okyali mu lwoka Mwami Hazi n'abatulaba Kingdom Media Kingdom TV nkyaleero ffe byavudde mu kulonda
fenga aba National Peasants Fete aba participating mu kalulu ako tubibuusabuusa era tugenda be subjecting to audit era biri questionable nnyo era tugenda kuvaayo ne statement maaso awo kirala twagala oku advocating for peace newankubadde tulina obulumi buki bungi tu advocating for peace ate era tetwagala kukkanya nebyavudde mu kulonda kuba wa advocating for peace bannayuganda bakitwala nti okkiriza ebivudde mu kulonda nedda saawa zino tukyauditinga newankubadde declaration zakoleddwa nze nga bagonza nkyaliwo era ennaku z'omwezi nga 22 olwokuna lwa weekend tugenda kuba mu kalulu k'obwa Lord Council ne ba Lord Mayors Savannah Kempe South bandabire ddala kabonero kange peni wakati nga tukyalwana okutereza ebintu bino era mu bufu bwe bumu tugenda kuvaayo ne statement ku bantu abo abamadalingiddwa mu cold blood wakati nga internet teriwo banamwe temusatuuka wantu wonna bewadde basanga nga bamu tebalina mu byabufuzi abatusibwako obulaba amagye n'ebitongole by'okwerinda tubivumirira tubasaba nti eggwanga lino ffenna kitukakateko kuuma emirembe kubanga ffenna weriba peaceful tuliganyulwamu oba oliwo opposition oba oli waggulu n'ebigambo ebyo sebo nkwebaza olwakadde ne bannayuganda bonna gye basinza otulabira nsigadde nze Bagonza Thomas Mukama Katonda abankuumire. Honorable Beka sebo tusiibule ekisooka wonna munnayuganda wonna yakoseddwa mu kakiiko kano bannange nkusaasira era nsaba Katonda basaasire era bonna bakoze obulamagani obwo bwebaga gavumenti ng'amanyi nti nno gundi ekikoze atwalibwe mu mateeka avunaanibwe naye njagala kwebuuza mbu nti baffe mu Kampala Central tuli emiruka 20 sijja kugamba nga temuli mu opposition nga mweri teri opposition agenda kugamba nti bamukubye amasasi bamukubye emiggo kitegeeza twagala twogera ebintu emirundi ebiri twagamba kimu nti hazi bamukubye emiggo nze amasasi gavuze wange sikiwa nti gavumenti yo eriwo okulumiriza abakumye abantu baayo walina okwangaddewo ensonga kubanga eyo tubitawulidde nti bali bavudde Masaka batutewa genda kwekalakaasa bavudde Rakai batutewe kwekalakaasa opposition niyo yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okukozesa abaana b'abantu ebikyamu wano mu Kampala district unawaddeko obujagala bwabaddeko Makindi wano eno era n'omuntu atakamu ssente okukikola ekyo ng'agala kukuguza mukama we Kyagulanyi nti munnange omanyi ffe tukufiiriridde naye yakwatiddwa Beka ndoza so olw'ensonga bannayuganda mbayozayoza mu kulonda kuno tuddeyo tukole tulunye ekigemagaddwa school fees zitandise bannange tudde ku kitegeetako ffe ngaffe abantu kwakatonda n'ensi yange nekwakidde media bwadde mubalimuwedde bannange kale tuyanze bana tetujja kusukako awo katusuubire nti Elton Joseph Mabirizi sigwa jjo kulemberamu abekooti omanyi mu Uganda baga history repeats itself tugenda okulaba asibidde ddala ekkira ate nga yakulembeddemu mu kuwaabira wali ebitabo byonna nga birese